Feffe Bussi. Yo. Nengo li bulungi. This the baba. Smallest rapper. The biggest. Hey. Tetujja ku. Gamba twakolerera ku babatono. Ejo tulandi baby glory achali bina kati. Kati a big G, a big glory. Chechiro Feffe. Nikiriya muganda wange chechiriwo baba. Beka ready. Yeah man, ngabuli job manyi. Ozeriyo bamuko. Kulu nerabira nnyo. Nera ne kakala kalungi kanyuma. FBM church course. Okay. Yeah man. Ata we tujja wenyini tugenda kubuuza gwe kijja nti FBM yasigadde. Ate yasigaddewa. FBM twagenda olunaku lw'Dasamba kwogerako naawe wali otugambye oyagala bakuwa oluyimba Nalumansi olukole remix watu otuuseewo. Nalumansi saalukoze remix. Nalulese kubanza ate nagenza olweka nyangu obubaka mbufunye. Obubaka obuli munze nabufunye just kyenyinza okugamba n'abalala ndowooza balwongerezeeko baluwulire bajja lupiikinga. Nalabye nga ate bwe nduddamu remix nyinza obbulankanya obubaka bw'omukulu. Wabadde bubaka? Luduwe ku budde omanyi ebintu gw'obuuza bibuuze tobiwulira. Obubaka nange nali nga butegera naye nga wabubulankanya ate babutwala ewono ne babutwala ewoli nga buli omu abwesiba. Nga buli muntu yesiba ku bubaka. Tukama naye nedda. Naye nga obubaka butegedde. Naye nga tweyanziza president akayimba akalungi. Tweyanzeege. Tuba tuli awo Arafa nga alekulira. Wamugobye, yeegobye, mwegobye. Samugobye, teyangobye, tetwegobye. Ekituufu ki? Ekituufu ng'omuntu kankuwa example ng'omuntu bw'ayinza okuba ndowooza ne contract neggwako. Bwe ggwako aba ne beeyabala ndowooza okutandika okukola n'aventuringa mu bintu ebirala n'omuyimbi n'asigala ng'alina okweyongerayo okugaziya ttiimu kubeera okimanyi toyinza kukola wekka. Yamaani. Kati Arafa abadde amanaginga FBM abadde amanaginga Feffe Bussi. Feffe Bussi era ye FBM. Toyinza byawula. Kuba buli luyimba lwange nsuubira oluwulira. FBM. Yamaani. Kati Arafa ne management yonna ebaddewo endala ebadde ekolagana ne Feffe Bussi ali mu FBM. Ali mu FBM. FBM yali yasayininga Arafa. Twali tetwamusayininga naye twali twapartneringa. Yeah, it was a kati ya partnership yamaze negwa. Partnership yawedde era tusiimwa bongerwa emyaka 7 n'omuntu gw'ogimanya emyaka 8. Mamufuse nga baluganda. Nga bafumbo tubadde tugenda kuza anniversary. Kakati naye nga just kyali wange mwebaza nnyo byonna byankoledde. Yamaani byonna byanjiribidde mpaka wano wentuuse. Big up my brother Mukama naye amuteremu obwangu mu byagenzeemu. Kati wegamba ali ku street yetembe yayina mwagala mutwale. Ndowooza ekyo kibuuzo kike ojja kibuuza. Wamutadde. So buliyo ali yademba ali ku free. Ate bwe mutamba mwogerera mbasina capacity mwogerera. Aliko kamanzi bane namutadde amwagala. Era bwa amwagala asobola omurichingako bw'aba akyabirimu nga mukolagana. Yamaani naye era yasinga okumanya. Kiva ku kyokutuuka abantu nga mbadde mukolagana for all that long nemala nemugamba tukite tukiveeko kuba twandirowoozeza from abantu abasinga abamu bagenza okutegera Arafa ng'ali naawe. Kituufu. Like oli ajja kwebuuza ddala kiki? Tewali nsonga y'amaanyi. Ebyo bintu bya bulamu, bintu bya bizinensi. That's the world man. Tewali kintu tewali nakikola mawulire. Nga bwe naawe bwe wakula n'ova ewammwe oba katugambe kati ssaawa zino oli ku TV yo okitegeera ate gy'oliko si gye watandikirako okitegeera. Kankuwe n'example ya Yesu ali wakati okitegeera yakuba enjiri ye ku nsi n'amala byakola ki bye yamala ali eyo atulinze okitegeera. Kati kwegamba naye wandimugambye wandibadde omubuuza lwaki yatuleka. Ne Yesu mwabiri kubeera yagenda ova kusinga mumuligisa emigoba. Kyentegeeza okugamba mu buli kimu kiba ki okitandika n'okirwaninga n'oba ne ggoolo yakyo ekola ki eddako. Kati kyekyo ekiriwo tewali buzibu mbunze okwawukana n'Arafa oba ki era we are still friends. Ankubirako twogera era nange musanga twogera tubadde naawe wadde Mario
wewa producer Dimario tetwayinako buzibu. So contacts zonna wazimuggyeko. Singa okubonyaabonya abantu nga baawukanye ziba contacts. Contacts ndowooza tezitera ttawaanya naye bino bi YouTube bya account bino bi Instagram biki kirungi nnyo byonna yabimpa era mwebaza. Mu ddembe tetuwulireyo nkaayana nti gundi kasente ke nkajja kagenda tewali kakuubagano konna ebintu byange nze abiina byonna just kyali wange mwebaza naye era musaba atusabire naffe gye tuli eno tweyongereyo yamaani. Kati omuntu ayagala Feffe Bussi omubookinga. Omuntu ayagala Feffe Bussi ngenda kuba mpanika ennamba zange empya z'olina okumbuukingirako ogenda kuba ozifunawo ku social media naye nga nkola ne Kibo establishment era nja kuba njanjulaawo yonna ku social media nga mugiraba. Kibo ye yakubye omumanyi. Kibo mumanyi. Kibo ki ono era webivulu siyoyo kyova olaba nkugambye amaaso oteeke ku social media ebifaananyi byonna ngenda biteeka bamuyita Kibo oli ye Kibo oba media oba ye Kibo ki gwogamba ndowooza ono gwe njogerako bamuyita Kibo establishment kyali wange abadde kyali wange nnyo ne Arafa ne ffenna nga bwe tubeera mu industry nga tubeera naye tupatinga naye tukola ki ekitegeera kati neŋŋamba lwaki ate Feffe Bussi w'abaanoonya manager ndowooza ebiseera ebisinga kiba kirungi ng'okolagana n'emikwano gye gikumanyi bwe giba gitegera dream gy'oliko ne passion nga gigiina kati namusanze alina passion ate ndudde naye ne twegatta ne tugamba tukyongereyo. Kati ntegedde lwaki wavudduse ku Arafa nga Kiba akuteereddewo omusimbi wanje Kiba lekaze n'asuulawo omusimbi gumpunyako n'ogamba Arafa twabonaabona edda naye ate zino ze baleese zibuka neeyongereyo. Inshallah nkitwala nazo bwe zibaawo nzitwale naye nga bambi tekiri ku ssente kyova olaba nandibadde nangirira mbunoonya manager nsobola okufuna abagagga bali eri naye nafunye kyali wange gwe mbadde mbeera naye just anjagaliza nga ate tagenda kumpa buzibu mbu oda mbu simayanga biki ererere nkutaddemu sente zange leeta sente zange biki ererere kati bino byeki okitegeera just kufuna muntu akuunderstandinga ng'era bwe mbadde n'Arafa abadde mugagga tabadde mugagga naye tubadde tweunderstand tabadde mugagga opposite y'omugagga mpozi abeera mwavu ate waliyo n'omunaku tabadde mwavu tubadde twekwasaganya ffenna yaman status gyalimu simbi enkwasaganyizza ebbanga lyonna era nsiima akulekedde ku bintu ki kale omuntu ajja kusooka yeebuuze mubadde mwezimbye muyina woofiisi we mubadde nti omuntu wagenda okuddamu okusanga tetubadde na woofiisi naye era fe woofiisi bizinensi ya Uganda ogimanyi abayimbi lwaki mubeera na woofiisi bayimbi ngaani Feffe woofiisi ezaani eza kamiliyoni ezaani kamiliyoni era woofiisi ibaidhayo kamiliyoni woba omwagala woofiisi zino ndabira ku bakulu bange kamiliyoni bw'anaakola woofiisi bebekulu n'akola woofiisi ani omulala awo nga nange nkola woofiisi okitegeera kubeera zinza abasinga okufuna ennyo ekiri awo naye nga oba oyagala kamiliyoni nga gwe ng'okedde ku macyango alina okuŋŋamba ssebo gwamawulire oli muyimbi munno oba omwetaaga nze omukulu nze nga njagala omukulu era nsooka muteerako obubaka ku ssimu omukulu bw'aba asiimye nangamba nsanga wano oba ki era bw'aba tasiimye munnange tumulaba naye waba asiimye muteera musaaga osanga tasiimangako mulaba naye ki ekibagana bayimbi okukola woofiisi okola naye abalala balina nange ndi mu kola yange yaman good enough nyina new management era mugenda kuba omulaba enfo zange empya FBM Hip Hop Avenue nga yeeyo wabe tubala abayimbi abalina offices wano tulina Swangs Avenue nawe bagisanga era obalaba bali bameka eyawinwa gyeriwa oba bonna kyakabi obo kitaba kyakabi bambi bakola bulungi nnyo aba Swangs Avenue Musuuza alina woofiisi ku Salama Road era we mulaba naye antu baggumidde obalaba yali byajazimirira enki kano naye deuzo olaniko oli okuba eri otandika okumbuuza ofiisi z'abantu bali bayimbi banno simanyi sijja kulimba eyafiika eriwa enki banange ofiisi ebuuza
lindako ebbanga abantu tebakubidde endoogo eyafiikirira ofi gwe yeeriwa nze eyange eri ku vision oli YouTuber akwagala akusangawa vision group wendi kati ndowooza olaba abantu era kale tubulamu ekyo sijja kulimba tubulamu seriousness nga industry bayimbi bannaffe nange ffenna tulina okuba nga tulina base we tubeera yaman tulabire ku bakyali baffe abo kalenda mwavaawo kalenda sigendangawo nze kale yamu ya briefcase katuli wajja nga businessman avudde bweru ayagamba tusisinkane nga mumutwalawo mugamba ndi ku office ebwa gula oba kugulira office ng'omutwalako pakalasi naye waliyo nezi meeting nga za kalanchi nga ziwomera mu kalanchi okitegeera yamaani olwalibwangu akubidde essaawa nnya kwagala in 1 hour ng'omugamba linda musaavu ziwere wangi neze nyanga omugamba ka breakfast tugende ku coffee at last oba tugende ku Javas ne meeting etaliiko kintu kyakunywa kulya tenyuma bulungi abayimbi nedda mutwe ate no nekyewuza ne bapromota tebalina ate ngira basangibwa wabbo bapromota nowooza olaba business bagifuula yakifere mwana tulina okweddaabiriza ennyo yamaani tulina okweddaabiriza ennyo ngenda kukola eyange era ndi mugikola hip hop avenue we mujja okunsanganga hip hop avenue yamaani olina abayimbi abalala abali wansi balina naye nga sibakwogerera just bakutewa waka waabwe nabo mubamanye katumbera ne meeting olunaku ngolo meetinga tumiitinga buli Sunday mwemanya tumiitinga buli Sunday mbaye no meeting ne camp yange kofisi za kofisi ya waikibenda yabatebuka ye nakola eyiye mpaka oyo wampaka mpaka ezunga big up mpaka records kati erina muwongo erina mongo olimba yabayeno yakabera mu myaka gye bazira akabera mu bifo bisatu naye nga yo weeri kyakabi mwana kuba mwana kibi nnyo okubanga oli muyimbi nga bakunoonyeza ku saati ekitegeera mboya yambadde ekideero mbwali mu redi tomulabyeko ate nga bakulu bamwe bakiyombyeemu omutwe bakulu baffe oba ebintu byabatama ebintu birabika byabatama bebekula akolerawo ngamba ofiisi ye kitegeera bakulu baffe birabika byabatama naye ngaera it's the way to go yaman tulina okwetegeka ffenna n'akasimbi kajja linnya ndowooza katusuubire omukulu talinayo music gwadduse naye otuuke okumubanja omanye abayimbi ebiseera ebisinga muyinza okuvayo wano okusooka netugamba mwawukanye bulungi tugenda okuwulira mu nkuubo komyawo ebintu byange esaati yange sigiraba andapaati yange sigiraba ennyimba zange taito wet sigiraba kayimba kyakakaluuna munkakasiza wagenda naye komyawo ebintu byange ako sijja kayimbako mwe mwakkanya ffe twakkanya kyali wange ndudde naye mwana twabondinga nnyo tuli baluganda nnyo abaana be kumpi balinga baana bange bakyali bange waffe maama baganda bange ekitegeera bakyala bange wakitegeera kati tetuyinza kwekolako bulabe nkimanyi gyali yonna anjagaliza bisima kuba bwenkuba aba akubye ate naye bwakuba mba nkubi yamaani yatolose nadda mu bizinensi ya ndongo oba ya patinze wezi nadda mu bintu biri totally different ekibi amanye ebintu bingi bwe buzibu bwe amanye alina obukugu mu bintu bingi twalikawo ekolola ekiraba yaye nakuba abayaye nago amawulire tewagala akobokedde nga bamutwala kagudde sagalaba ayina upcoming gwe yagamba bamukole premier ku kasiki naye gule lyafuluma nga ligamba manager wa Feffe netulowooza oba nabyo byazzeemuko mugamba naye gundi byotandise nedda ebyo saabitegeera bamukwata ekutayi wakati mu kkubo olimba ebitabo tubale wano sente zino ziriwa olimba mbadde sibimanyiiko ebyo naye eno industry nkyamu
nakiyimba deno industry nkyamusije nnyina okuba mulaba ebirimu n'abagirimu byonna byebimu bafa buddemu ssente nafeemu kinnuma bweŋŋamba mbu abayimbi ya the same ekitegeera kati yenna ali eyo omuyimbi olina okukimanya industry gy'oyingiramu erimu okubba n'okubba erimu abasinisi b'amannyo naye si yakusinika ki lweyanziza twagalize oba tugambe tutya olugendo olulungi awatali Arafa. Amiina ntadde ka video kange akapya, ntadde video yange empya bagiyita buzibu bwo yamaano buzibu bwo atalina ssente obwo buzibu bwo toyina channel obwo buzibu bwo atamanyi zina obwo buzibu bwo buli omu n'ebizibu bye. Ka video kafulumye dda mugende ku YouTube yamaani mumpagire Feffe Bussi wo kalimu omupale gw'omwaka abayimbi be nateekamu mwana one love mwana era nange kyansanyusa sigenda kulimba abamu nali sibasuubira kujja ate nayita nabangi abamu tebajja. Yeah man, Spice Dana yambererawo, big up the Star Girl, big up King of the East Palazzo. Yeah man, bachali banga abo buli kyemba yitamu bajja. Ani ajina ndowooza eruwafu awo eruwafu weeri awo ku studio ndowooza ginoonya manya abantu bano baba bamanya ebintu bajja gendawo bano ofisi nga teriiwo nenga big up Palazzo wange mwana ate nga tumuwagire kabaka wange oyo ku Love Festival Rugogo nga mwenda. Yeah man, big up gwasinga anko kakube bulungi kasalemu tukamuweereze kakube bulungi atayina ssente obwo buzibu bwo toyina channel obwo buzibu bwo atadde bwa Palazzo obwo buzibu bwo buli omu n'ebizibu bye. Yaman tuli wali ku Lugogo yaman ate nga nze ngenda kuvuga natandise ddo oluguudo nalusimbudde ngenda solooza ab'ekalamoja baani tukomewo fena nga nnaku z'omwezi mwenda wali eri ku Love Fest Lugogo mukwano gokka teri maziga nze nzija n'owange naawe wo wandi mutufuddeko n'omuleeta yaman. Feffe Bussi yo mwavudde nga ebivulu mu bibalansinze ebivulu twabibalansinze naye empozi obimanya obulamu bw'ensi eno nyinza okuba nyina bye sitamanyi naye kyenyinza okusaba abali eyo bonna bw'oba wambuukinga n'Arafa gezaako mu buli ngeri onzize ku ssimu kuba sisuubira mbu alinayo shiri yakwata gye sitamanyi ekyo kyo sikisuubira naye nkubira ne gwe yakwata obanga tubimanyi nga tennabaawo kuba nyina ne bennoonya contacts endala zennoonya zisho zenyina okubeerako okitegeera naye nga tebannaba